ko jako akawuwo. Bona abo bali mu campus ezitakusana ahabwa miza garombera omwanya ogwo. Ennaku kati 5 nga amasomero gavudde ku muggalo era nga mu bitundu by'eggwanga ebisinga abaana basoma bulungi wabulanga wamu bakyali mu masaŋŋanziro olw'okusoomozebwa okw'enjawulo. Mu ggombolola y'e Kanara mu disitulikiti y'e Ntoroko amasomero 4 ge gamu ku gakyalina okusoomoozebwa era nga n'okutuusa kati tegannaba kutandika kusomesa bayizi. Tuyina amasiko nti amasomero gaitu nigajja kutandika habwokuba amasomero gonna gakatwarwa amaizi kandi n'abaana nambera bali busaho isomero nambera abaana bali mu campus busaho masomero. Rengara Primary School, Ntoroko Primary School, Umoja Primary School ne Kanara Seed Secondary School abayizi baayo tebannaba kuddamu kusoma olw'embeera y'ebizimbe mwe balina okusomeranga ebimu biri mu mbeera ya nkya bwe kitagwa kigwa luli so nga ate ebirala byo byagwa dda mu mwaka gwa 2019 oluvannyuma lw'okuboga kw'ennyanja Albert. Akulira okulondoola amasomero mu disitulikiti y'e Ntoroko Timothy Bwambale Ruhandika basobodde okufuna weema abayizi bano mwe bagenda okugiranga basomeranga ne gavumenti bw'eraba ekyokuzzaako. And we have put some provisions, tentative provisions, as we wait for government to do what? To think of other permanent solutions for these schools. We have worked with the UNICEF. UNICEF has promised to give us tents to put temporary shelters. We are with them here last week. It was on a Thursday. We are with them. They promised to give us tents. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo boogedde ku mbeera eno n'engeri abayizi gye bayayaanamu okuddamu okusoma ate ekitasoboka mu kaseera kano. Hayo twaseera amataka twakovisinga abantu abalina amataka mutents nambera tusobora kuta manyanga mu campus nambera tusobora kuta amasomero aga amataka twagafuna beite bukwata ne tutwine tents z'abaana basobola kusomeramu rundi sente z'okwombeka temporary structures. Newankubadde ng'abo bali kugwa n'emagazza waliwo amasomero agagguddewo kyokka nga naye omuwendo gw'abayizi aguliyo mutono nnyo naye ng'ekisanyusa nti bano bajjumbidde okugoberera obukwakkulizo bwonna obwalambikibwa gavumenti okwetangira ekirwadde eki COVID-19 ng'abamu ku bakulira amasomero gano bwe bannyonnyola. Students are turning up. Teachers are already here. We have around 20 teachers in station. The number of students is still low, but at least senior falls, they are around 30. Now the schools have been opened. We are ready to start the schools by the follow-up of the SOPs. The SOPs, we have to have the standing operating procedures, whereby in the gate of the school, each school, we have the askari. Twina na mabati ge bajja walirwa mabale primary school gakadiye naye nga gakyakolamu n'enzigi na buli kimu kyonna tusazeemu nga district tujja bitwala tuzimbe temporary structures amanyumba ga temporary ga basomesa. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okula ABS television. Waliwo ne kampu endala bagita Katungulutu naye mulimu abaana bangi population nene nnyo ne Kachwankumu ekirungi abantu batuwadde banakisa batuwadde amataka